we bituusa ku nsonga za Besigye si birungi n'akamu era wetwogerera mwannyina sister wa Besigye ate naye tayingidde ekkomera e Luzira okujjanjaba mukulu we. Kati munnange Luzira prison gye tuli era nga sister wa Besigye ono ayingidde akaduukulu Besigye gy'asula era kati naye gy'abeera 24 hours medical care gy'asazeewo okubeera nga awa mwannyina e Luzira. Kale nga bwe mbadde nga njiya mbategeeza nti ebintu bingi nnyo ka tugeze okusinziira ku perception engeri abantu gye bafunamu ebintu bino ti ebintu bingi nnyo ebyogerwa ku Dr. Kizza Besigye ono naye nze nabagamba nti obutabeera confused nja ku standi yange eri nno bwe kijja ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kwegamba nti bwe kijja ku ddembe ly'obuntu eyo no go zone bwe nti bwe nakisitatinga kati ebisigadde nnyinza obutalingiriza olw'ensonga nti tujja kubeera diverted mu ngeri nnyingi nnyo so nga ate era munnange osanga omuntu ng'akakasa era ng'akakasa kubanga bw'ati bw'abibulira naye ku mutimbagano ng'era bw'awulira Uganda Tragi bwenjogera. Kati nze awo nja bagamba nti ffenna tulina kuyimirira wamu eddembe ly'obuntu okulirinyirira nedda. Kati Dr. Olive Kobusinge ono nga mwannyina wa jailed veteran opposition leader Dr. Kizza Besigye amuvinze in agenze kubeera mu kaduukulu Luzira maximum prison, Luzira maximum security prison. Lwaki bateekako security prison? Bali bagamba prison. Luzira maximum torture prison. Kakati agenze okubeera nga awa medical care eri Dr. Kizza Besigye era nga kino tukijja ku message emaze okubeera nga egabamwako naffe bwe sharingiddwako naffe ne famire ya Besigye okuva mu famire ya Besigye era message eno egamba nti Kobusinge is now residing in prison. Kobusinge kakati amakanda agasimbye mu kkomera gy'asula gy'asiiba actually staying in the same cell with KB to provide around the clock medical care. Nti amazima gali nti asulira ddala mu kaduukulu Dr. Kizza Besigye mwe baamusibira okusobola okuwa obujjanjabi akadde konna. Akati Kobusinge baamuwadde olukusa okubeera ng'asigalayo mu kkomera ne muganda we okuviira ddala Friday lwe yaddizibwa mu kkomera e Luzira okuva Mulago Referral Hospital gye yali afunira obujjanjabi oluvannyuma lw'okubeera nti yazirikira mu kkooti. Mukyala wa Besigye Winnie Byanyima atugamba nti baawe baamujja e Mulago mu high dependency unit ssaawa nga zaakayitako eddakiika zaakayitako ntono nnyo ku ssaawa emu oluvannyuma lwa minisita ow'ebyobulamu Chris Barry Mwenso okubeera ng'amukyalira kuba yajja omukyalira era n'akola ripooti n'agituwa wano ne tugiwulira ng'atugamba nti akubye ku matu tali bubi kitegeeza asobola okuddayo n'asibwa. Kakati famire tugamba nti Besigye baamujja mu kkomera era nga kino kyali kiyisa olugaayo mu kuwabulwa okwali kukoleddwa abasawo e Mulago n'abo ab'omu kkomera e Luzira. Munnange saidi emu ng'egamba ate tuli ku kajanja kammwe. Besigye famire ye emyezi egiyise emabega bo babadde nga bajja bagamba nti Besigye yali badde
akolebwako ba physicians be bennyini nnyini okusinga government appointed medical personnel nga bagamba twagala ajjanjabibwe abantu be bennyini nnyini baddokita be bennyini nnyini temutusibaako bano bammwe. Kakati nno ebyo bikyali awo. Opondo yalabula juzi n'agamba nti bannange gavumenti yali badde stepping back mu bintu bya Besigye bino, kubanga Besigye temwali muyisizza bubi, temwali mu mistreatinze. In fact Opondo mu kugamba gavumenti stepping back era nga alabula nti opposition leader ono Dr. Kizza Besigye alabika agenda aluzinga faith, agenda agamba aggwamu obwesige nti anaafuna okuwozesebwa mu mazima n'obwenkanya fair trial. Era Opondo agamba nti Besigye okulapusinga mu kooti kyavudde ku justice system enfu. Opondo kiba kitegeeza nti Opondo akkiriza nti Besigye teyazza misango egyo ebyaddala. Kakati bw'atyo n'agamba nti gavumenti erina okusteppinga back okakasa nti Besigye afuna fair trial. Terekerawo okubeera nga ebibeeramu, naye kati looya bwe baamusiba nabali baabagaana okujja n'abalala bonna ne balina okubeera nga babuna emiwabo ba Kizza. Kakati munnange agamba nti era juzi yagamba nti singa Besigye katugeze afuna obuzibu oba afiira awo ki ekiyinza okuddirira. Naye bano abasajja bafaayo, olaba bagamba nti kill that boy, we shall deal with the consequences. Tibatte Kyagulanyi bajja ddiiringa besigadde banaalaba. Bano batuuka n'okubeera nga balooya ba state prosecutors, balooya ba gavumenti nga basaba kooti mbu Besigye atrayingibwe in absentia, nga taliiwo bo bagende mu maaso n'omusango kubanga baagala ndowooza kukiwunzika mu bwangu. Baagala kukiwunzika kati baali basaba kooti ekkirize bagende mu maaso n'omusango yadde nga Besigye taliiwo. Jjukira nti ye Besigye agamba tagenda kufuna fair trial. Gavumenti ebintu bye biri mu butereevu, waliwo abanyiga amapeesa sayidi emu, temumukkiriza. Kati embeera munnange efaanaganako bwetyo yavaako Dr. Kizza Besigye okubeera ng'azirika ng'alaba bano bagenda mu maaso baagala ki mukakako balooyo mukakako biki byonna, ng'agamba nedda. Era yali yakutte ekitabo gamba nti mu constitution mbuulira nze wano nkusomera ne constitution nayo yennyini nnyini naye tulabye nayo yennyini nnyini kati yafuuka skeleton baagisokoola kakati ebyo byebiriwo Dr. Kizza Besigye baamuzeeyo mu kkomera, mwannyina bw'atyo n'agenda mu kkomera. Kati naye yayingira ddala mu kkomera mu kaduukulu abeera ng'ajjanjaba muganda we, si kulwa munnange obuuli oba kifuba bakizza munda. Tusigale mu mboozi zaffe eziddakwano ku Uganda Tulagi nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.